Abantu ababalira mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa emirundi gyonna neewuunya entegeera yaabwe n'engeri gye babalamu ebibalo byabwe. Obeera otyawo ng'olaga nti abantu obeetaaga naye ng'abantu be bamu be weetaaga okugenda okubeegayirira okuwa akalulu ate bantu b'okolako effujjo. Mbadde ntunuulira effujjo mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa lyakakola ku bannayuganda nga mu butuufu liyitiridde nga talina yadde n'omwatwa gwonna mwayinza okuyita okwegayirira bannayuganda bano okumuwa akalulu. Era abo abakamuwa manya nti be bamukwaba abenyigira mu bikolobero ebyo oba nga bamuwa tebamanyi biki byali capable of oba byabadde akola ku bannaabwe. Tuli mu ggwanga nga gavumenti eggalidde abantu mu makomera abawerako olw'okugivuganya. Naye ng'abamu ku abo abaggaliddwa mu makomera abavuganya gavumenti mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa gy'agenda apaalira mu bakitaabwe, bannyaabwe, baganda baabwe, bakojjaabwe ne bannyinaabwe ng'ayagala bamuwa akalulu. Ng'eri abaana baabwe ab'oluganda lwabwe bali mu makomera. Tuli mu ggwanga nga mutabani w'afuga eggwanga lino awamba omuntu era n'avaayo ne yeewaana n'okwewaana nga bw'amulina mu kakundi ke oba mu kafo ke mwakolera ebikolobero ku bantu. Era kitaawe n'atatya ne yeeyongerayo n'obuvumu n'obumalirivu mu bitundu byennyini mwajja awamba abantu. Mutabani we mwajja yeewaanira nti y'abalina era y'abatulugunya n'agenda ng'ayagala abantu abeera bamwongera akalulu. Tuli mu ggwanga ng'abantu bangi bavundira mu makomera nga tebalina kibavunaanibwa okuggyako okuwagira gavumenti eno. Babeeko nno nga bafuna obwenkanya mu makooti, naye ne mu makooti bwe batuukayo ng'ebigambo biva wa mwami Abaavu. Abaavu yaani? Ye mwami tibahabulwa. Nga the following day mwami Abaavu agenda kudda mu bantu b'abantu abo baggaliddwa mu makomera abeegayirire bamuwa akalulu. Ate nga muntu y'omu ebbanga lye lyonna ery'obulamu abadde atugamba nti ye akalulu tekamuggyako kubanga akalulu tekaamuleeta. Tuli mu ggwanga ng'abakungu ba gavumenti banyagulula ne babba bannayuganda, mwami tibahabulwa n'ajja abayirawo omubiri. Mu kunyagulula eggwanga kireetedde enkulaakulana okulabika nti egaana, kireetedde ebyobulamu okugootaana, kireetedde education okuddirira. Bantu be bamu ababonaabona olwa education eddiridde, olw'amalwaliro agataliimu ddagala, olw'enguudo embi, omukulu ono baagendamu ng'atagala ng'era ayagala bamuwa akalulu. Tuli mu ggwanga ng'ebyobugagga byaffe bitundiddwa. Nkuwa ekyokulabirako eky'amafuta gaatundibwa naye mwami tibahabulwa atuuka n'okulaba nga ne Uganda kirabika ettaka ffunda tegagwanidde kubeera nga mwe bagatundira ng'akatale kaago kali wano. N'agamba nedda kagagende ku Port of Tanga. Agaffe kya bugagga kya mu ttaka, a natural gift from God, nakyo n'akituggyako ne kigenda ewalala mu ggwanga eritali lyaffe. Naye ng'ayagala ffe baggyeko ebyaffe era tumwongere akalulu oba tukamuwe. Era tatya na kujja mu ffe kutugamba kumuwa akalulu. Takomye okwo, tuli mu ggwanga nga tulina ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka nga gold, copper, cobalt n'ebirala nga nabyo tetulaba mayitire gaabyo, nga bw'okeera ku makya n'obanja accountability ku byobugagga ebyo eby'omu ttaka bakugamba towagira gavumenti era bakuteekako ogw'okulya mu ggwanga lyo olukwe olw'okubanja accountability ku byobugagga by'eggwanga lyo. Abange, tuli mu ggwanga ng'abantu bagobeddwa ku mataka gaabwe naye ng'omumpembe bennyini baagoba ku mataka gaabwe ate enkeera bajja yeegayirire mbu bamuwe akalulu bamukuumirewo ayongere n'okugobaganya abalala. Abange, Bannayuganda tuli mu tulo nti ffe otulo twaffe twabongoota ne tuyitawo nti bino tetubiraba. Tuli mu ggwanga ng'abagwira bateekebwa ku kifo ekyokumwanjo.
Nenga feke nyini abaana bannakabala abawano tetufiiriddwako. Nja kuwa ekyokulabirako makampuni mangi ag'abaana abawano agafudde nenga gavumenti yeyina omukono mu kugwa kwago. Nakuwa ekyokulabirako ekyawava munno n'amakampuni ge yali ayina mu ggwanga lino. Baalwana okulaba nti wava munno bamukuba ekigo kuva lwe yavaayo mu kalulu ka 2011 n'agamba nga ye bw'atagenda kuyimirira mabega wa mwami Tibaaburwa. Actually yali 2016. Baafuba okuteekawo kyonna ekigaana wava munno okuddamu okoperatinga emirimu gye mu Uganda. Yayina TV, yayina radio, byonna byafa. Lyeryo eggwanga lye tulimu. Naye ng'omumpembe akola ebyo ajja gye tuli mbu tumwongera akalulu. Ffe abamuwa akalulu. Abange bino tetubiraba. Tuli mu ggwanga nga ffenna tukimanyi nti nno ebyobulimi eggwanga lyaffe kwe liyimiridde. Naye mwali mutuddako awo ne mukompeyaringa gavumenti enkadde n'eno gavumenti eriwa NRM eriwa efubye okutumbula ebyobulimi n'eriwa erwanya okutta ebyobulimi. Cotton, vanilla, ebyobugagga bingi ebyali bivanga mu nnimiro, amatooke. To mention but a few, byonna omwami Yoweri Kaguta Tibaaburwa yaleeta ebirungo ebitta ettaka. Era ebirime byonna bye tufuna tebikyafuna nga bwe twabifunangamu edda. Ani awakana? Genda mu comment ombuulire nti ebirungo ebyaleetebwa byayongerako mu kifo ky'okutoolako. Obutale bwabooganga ate nga buli muntu yenna ava katale ng'afunyemu nga ne bakonsuma bafunyemu. Ng'omulimi afunamu ne bano abagula ebirime bafunamu. Muntu y'omu yajja gye tuli ajja atagala mumwongera akalulu okujjako nga temulaba oba nga temuwulira. Abange tuli mu ggwanga ng'omwami onatatanye education. Edda twabeeranga n'omuntu eyabeeranga ne diguri ku kyalo nga tugamba mutabani wa gundi muwala wa gundi ayina digiri era ng'abeeranga ekyokulabirako ku kitundu okwo ng'ebitabo bye tebifa toge. Leero abalina diguri mufundikiriddewa mu biyumba bya Buwarabu. Gye mufundikiridde abalala mu bodaboda e Kampala wano. Abandi muli mu mirimu gya bwannakyewa tetugivumirira. Naye emyaka gye mwamala nga mukakkalabya ebitabo gyabafa toge. Lwaki? Lwa gavumenti y'emu ene NRM. Naye yekeera ku makya nejjanga etagala ng'eyagala bululu bwammwe. Bwe mumuwa ddala mubanga abatalaba bannayuganda bannange. Tuli mu ggwanga nga mwami Yoweri Kaguta Tibaaburwa abamuvuganya abajwetekako ebitakwatagana. Tulabyeko bataddeko egw'ommundu, tulabyeko bataddeko ogw'okulya mu Uganda olukwe olw'okwogera ebyo ebituufu ebikolebwa gavumenti mu bukyamu. Era ng'omuntu yenna avaayo mugambako oyo abaalidde mu bannayuganda olukwe. Yeye embeera gye tulimu. Nyongera okuba quick reminder nga tetunnagenda mu vidiyo eno kubanga njagala batwala mu vidiyo eno tulabe embeera nga bweri. Katumala ofuna vidiyo eno muwulire lwaki tubagamba nnyo nti Bobi Wine kino kyakola akikola ffe nga bannayuganda tuganyulwemu eri abagamba nti nno Kyagulanyi byakola abikola ku lwe na famire ye. Naye jukira nti Kyagulanyi ali privileged. Ffe bannayuganda tubadde tubulamu omuntu ayimirirawo ku lwaffe okutulwanirira. Tumufunye ate leo tugamba nti bikwata ku ye. Kati wulira vidiyo eno nkomewo. Tutandise bwe tuti. Bobi Wine atuyamba buyambi okuvuganya Museveni oba okwesimbawo oba okukulembera ekibiina kya National Unity Platform. Ebyo ebigambo kati ebiri ku mumwa gw'Abannayuganda era ebiragira ddala Bobi Wine watuusizza kati bannayuganda nti atuusizza bannayuganda okutegeera nti Bobi Wine nga ye ayamba buyambi oba ayamba buyambi bannansi abaagala eggwanga lyabwe okubakulembera. Mariba Soko Taroro Bosike Yerabo. Okitegeera? Fe
tukuze tumanyi nti bannabyabufuzi babeera beeyagaliza era nga bwe twogera abaagala kulya buli abo nabo baagala kulya buli wadde omuntu waleera akimanyi nti pulezidenti abeera n'ebitibwa bingi, pulezidenti abeera n'akatiba akakuba ssente za Uganda, pulezidenti abeera mu State House nga werekera emmotoka zonna z'ayagala. Era okubeera pulezidenti w'eggwanga kyekitiibwa ekisembayo mu nsi yonna omuntu kyasobola otutuukako. Pulezidenti tavunaanibwa ng'ali mu bukulembeze, toyinza mutwala mu kkooti. Otegera ekigambo ekyo. Naye abantu ekyo ebyo byonna babibuusizza amaaso ne batuuka ku conclusion egamba nti Bobi Wine atuyamba buyambi nga bannayuganda okwesimbawo n'okuvuganya Museveni. Ng'era bamu bakugamba nti kubanga Bobi Wine buli kye beetaaga kye yali yeetaaze ng'omuntu yali akirina. Naye neerekereza essanyu lye n'eddembe lye n'asalawo avuganye mwami Museveni. Otegedde ekigambo ekyo. Kakati abantu abala bagamba nti Bobi Wine akoze omulimu gwe. Bobi Wine akoze omulimu gwe. Abantu kati kye boogera nti Bobi Wine yakoze oluwalo lwe. Era abantu bagamba naffe bannansi bannayuganda kati ekiseera naffe tukole oluwalo lwaffe nga tuyimirira mu protest vote. Marabo seketerere bosita yaraba. Musumba golagidde iye Bayibuli egamba okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Bayibuli egamba nti Katonda najjako Samwiri omwoyo w'omutukuvu okubeera kabaka n'amuga nti obwakabaka bukujjiddwa, najjako Sawulo okubeera kabaka n'omwoyo omutukuvu n'amuga nti obwakabaka bukujjiddwako Sawulo olwaleero nga bw'oyuziza ekyambalo kyange. Era Katonda yenoonyereza omusajja alina omutima ogumunoonya ye Daudi n'amufuka kabaka n'afuka abeere kabaka. Naye Sawulo yabeerawo nga manto yamuggyibwako ng'aliko n'omwoyo omubi ogwa sitaani nga gwamwambala dda. Kyatwalira ggwanga ddala okujja okutta Sawulo oba okumulwanyisa Israeli Daudi n'alyoka ayingira obwakabaka n'alyoka afuuka kabaka. So ne bannayuganda kati bwe kiri manto bwe banga yava ku Museveni abanga takyalina kyatugasa mu myaka 4 kati kyetaagawo bannayuganda mmwe nammwe mukole omulimu gwammwe kubanga ekyokubba akalulu ekyo be baana baliwo. Frank Chumba yatugamba Museveni bw'omulaba ku ballot paper manya amazokka wangula era bwe kiri era bwe tukisuubira. So nabagamba nti ekigambo nti Museveni awangudde akalulu ne waba asinze Bobi Wine omuntu ogu kitegeeza ki? Kitegeeza protest vote essaawa eyo eba etandise. Marabo si tererebo sika yoishokora baseka Rita kasaka yaraba. Kakati basebo ne banyabo abantu kati boga ne bagamba nti Bobi yekka si agenda okujjako Museveni. Okitegeera abantu bagamba nti okujja nti abantu bagamba nti abalala bonna kati bannansi bakitegedde nti bakitegedde omulimu gwabwe n'omulimu gwa Bobi Wine bagutegedde nti agukoze. Pastor Tom yawandiika akatabo kagamba nti take the battle to the enemy's territory. Nti kwata olutalo olutwale mu mbuga y'omulabe. Okitegeera kakati Bobi Wine ekyakoze almost nti addidde obuvunaanyizibwa bw'Abannayuganda n'abusitula n'abutuddiza. Buli muntu n'amuddiza oluwalo lwe. Buli muntu ategere kyalina okukola. Okitegeera awo Bobi Wine watuusizza ebyobufuzi bya Uganda. Bobi Wine atuusizza politics oba Nancy kubanga man is a political animal. Buli muntu munnabyabufuzi. Kati Bobi Wine azuukusizza the political man in every Ugandan, in majority Ugandan. Otegere ekigambo ekyo. Kati Bobi Wine bw'aba succeedinze mukola ki mu kuyingiza ebyobufuzi mu mutwe gwa buli munnayuganda. Buli munnayuganda amutuusiza ku point of no return nito kyasobola kudda mabega gamba nti obifuluma. Buli omu amaze okukwasaako abaleese ssente bazireese ne baziteeka mu politics ekitabangawo. Okitegeera abantu ssente badde manyizibwamu wa Museveni eri kuyita eri bannabyabufuzi ne babba abantu ne bafuna obufu mu opposition mu government. Kati Bobi Wine akulaze nti abantu basobola n'okwera ssente bagira ekibiina. Abantu Bobi Wine amaze obbalaga nti ye bwe bamubba akalulu baba tebabbye kake baba babbyeko Abannayuganda abalonze nga bagamba balonze ye. So nga emabeganda gye tubadde obadde omanyi nti babba Besigye baba Bobi Wine baba babbye ye. Bobi Wine byonna abijje mu bwongo bw'abantu kati nti kati gojja lowooza akalulu okabbye Bobi Wine naye ng'okabbye Bannayuganda era yabajja okkabanja. Tobuuza ate mmwe baani twabbye Bobi Wine ate mmwe mukimye kimwe Bobi Wine amanya bazze kubanja kalulu kaabwe kuba kati bakimanyi nti si Bobi Wine yabbiddwa bo be babbiddwa ababa balonze akalulu kaabwe.
otegere ekigambo ekyo. So point Bobi Wine gyatusizaako bannabyafuzi bagiyita point of no return. Abantu bakyasobola kudda mabega. Era eno message enjogera ngisindikira abo nabannabya abatege abalooza nti bajja kuwamba bannayuganda nga bakola coup. Era ngisindikira nawe byabakama alooza nti ojja kumala gasima gafula olowooze nti abantu singa Katonda ayamba abantu bajja kulumba era bajja kubuuza results zaabwe era mujja bisasulira kubanga no point gye tuliko abantu bali more civilized than ngwali okirowoozezaako nti obukosi ne boleeta omukulembeze omulala basobola omugaana. Messi kayoraba ekyewuunyisa gavumenti ate emuyambyeko nnyo. Kino Bobi Wine akituuseeko atya gavumenti emuyambyeko nnyo ng'ekola ebintu eby'obwewussa n'opangisa ekidyeri nga sente z'okipangisa omwaka zikigula ne zibikanawo ng'ate kireeti kina license mu ggwanga n'okwata ebyuma bya kasasiro n'obitunda e Rwanda nga babiguze bannayuganda ate n'oddayo n'ogenda n'obipangisa. Awo gavumenti eba eyambira ddala Bobi Wine okulaga bannansi nti kati beetaaga beebereremu. Ensonga y'okubiri social media nti Bobi Wine buli kyayogera kitambula ne kituuka ku muntu asembayo ayina essimu. Otegere ekigambo ekyo buli ayina essimu asobola okitegeera n'akyogera n'omumwa eri abatalina masimu. Ensonga enda lwaki Bobi Wine kyakikoze atya Bobi Wine yakyusa enjogera. Mu 2020 Bobi Wine yagamba nti gwe bintu bikwase Kyagulanyi gwe ronda akalulu nze obindekere. Kakati mu 2026 Bobi Wine agamba kino si kya National Unity Platform, kino kya buli Munnayuganda yenna. Kino si kya kibiina kya byabufuzi, kino buli Munnayuganda yenna ayagala ensi ye. Goba oli muki oba oli muki obato yagambye sina bya kibiina nti Nuupu na NRM no ye yagambye ye bannayuganda bonna sina manvuuli kati ggwanga lyonna kwata na fulaga. Ono omwana ayina amagezi bannange. Olutalo yalujje ne bw'oteekawo limitations ati fe tuli ba Nuupu waliwo ataagala Nuupu naye ng'ayagala enkyukakyuka. Kakati naye nyini yamuvubye ekitimba kya kokota n'amuleeta mu lutalo. N'amuga nti naawe olina okulwana olina olina okukola. Bwe tuli gguka eri kale oliddamu n'oyogera nti gwe toli wa Nuupu n'oddayo mu kibiina kyo ky'oyagala. Otegere ekigambo ekyo. So Bobi Wine yakyusa enjogera kati agamba nti bannange mwe mumpa amaanyi bwe mba temumpadde maanyi nti nange siba na maanyi nange ngumira ku mmwe. Okitegeera awo abaddiza bannansi omulimu gwabwe. Ebyawandiika bigamba buli yekkakanya bamugulumiza abantu bo bagamba nze nsobola mwe mundekere mulonde mu ddeeka era buli omu alonda n'addeeka. Naye kati Bobi Wine akugamba luli akalulu kaali katunulirwa batunulizi ba byakulonda kati buli muntu agenda kubeera mutunulizi wa byakulonda. Buli omu tovaawo kanoonye kabanje kakuume buli muntu olwamukwasa omulimu. Otegere ekigambo ekyo. Bobi Wine yakkiriza obunafu bwe mwekyo abakkiriza obunafu bwe so tomusute ebyokumulowooza nti ye Superman yakoze diru n'Amerika bajja kujja balwane. Akulaga nti gwe wennyini munnansi goyina okwebeereramu era n'akugamba tolinda komandi. Bobi Wine tukole kya gwe bw'okiraba nti akalu kabbiddwa tandikira waawo okulinnya ku mmeeza tandikira waawo okutambula nga twolekera State House e Nakasero. Okitegeera ekigambo ekyo. Bobi Wine akikoze atya kino okubeera ahead nga gavumenti egoberera ye ya setting up pesa y'obufuzi katukwe bitambulira. So kimuleetera abantu okumutegera nti asobola. Omusajja omu yatuse n'ogamba nti toyinza gamba nti Bobi Wine tasobola ate ng'oledda ali mu kusobola. Mariba sakatararaba arabo seketerebo. Ekirala lwaki Bobi Wine akikoze atya Museveni okugoyinga personal n'agenda n'alumba Bobi Wine ng'omuntu n'amugaana okuyimba n'aggalawo biiki ye kasitova mu ggoolo. Ekyo kyabikula Museveni kyamukola bubi nnyo. Kyafuula Bobi Wine okubeera omuntu afuna sympathy vote. Museveni yaligaddewo biiki ya Bobi Wine akumwemesa kuyima yali mulese n'ayima naye ate era kyaliyo ekikuba nnyo Museveni. Alina ebintu by'ensi eno. Mukama wawo omukisanga mulokoka. Naye bwe bitwe. Kakati vidiyo eyo nga tugifunye njagala ne vidiyo eno tugigatteko kubanga njogedde nnyo ate nga byenjogedde oba oliawo ebimumbadde nga ntera n'okubiddamu. Katugateko akatambi kano ke tuba tufundikira nako programu yaffe tambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeko ku namba yo eri awo gwe we nayina embeera mweyite etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Bw'otaave mu tulo n'ogamba nti bikwata ku bali oligenda okwagala okwebikka nga bukedde. Oligenda okwagala okukwata ekikunto kiteeke ku mutwe gwo
ng'embeera ekyaddeko mu makaago. Bino bye twogerako biri mu buli kitundu kyonna eky'eggwanga. Naye bwe biba nga tebinnaba konkona ku mulyango gwo teweeyibaala, kubanga koonooweeka tolina kalinda ku bunattaka. Tuli mu mbeera nga mwami Tibahabulwa tumutadde ku nninga buli kimu kyonna ky'abadde akola ne kitegeerekeka mu lwatu, kubanga kakati takyakikweka. Amaanyi ge gonna ne tutegeera n'obunafu bwe ne tubumanya, tubulayo ekintu kimu: kumuvuunika nga tuyita mu kalulu. Akalulu bwe kanaabanga kawalidde, then kiri eri ffe bannayuganda era okweyamba okweggyako embeera eno. Tewali muntu mulala. Vidiyo yino katugifune nkomewo. Bannayuganda mutama. Bannayuganda temuli serious. Bannayuganda mulina ebintu bye mulimu muli mugaboozi. Temutegeeranga nti eggwanga liri mu katyabaga. Ogenda ku social media, bannayuganda mulemeddemu okubeera mugaboozi agatayamba. Omusajja eyali badde atuyamba, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, ali mu waggulu w'amawanga, ali mu kutambula mu nsiko, asula mu myala, asula mu bintu ebitya, nemmwe muli mugaboozi. N'olya munnayuganda, tuli serious. Oli ng'agamba simanyi, nze mpagira simanyi ono omusajja, simanyi Saala Izitoolo, simanyi Saala Sooti, Saala afumba ekyenkya. N'olya munnayuganda ng'alimu ebyo ebintu by'ekisiru. Nobaga nemmwe bannayuganda seriously, okifo ky'okukozesa platform zammwe okutambuza message y'enkyukakyuka, okutambuza omusajja yonna gy'ali, mulimu ebyo eby'ekisiru. Kuga omuntu atuuka n'alaba nga tetuli serious. Ebyo ebintu bye mulimu, Mobutu Sese Seko yafugako ng'emyaka 32 nga balimu ebyo ebintu. Bolingo ye bolingo, ebyo eby'ekisiru. Mobutu Sese Seko yafugako ng'emyaka 32 nga bali mu ndongo. Kyokka nga bali mu ndongo netibalina ne kibafunamu basala bipale ne bazina lingala derere. Ebyo bipale byabwe basala nga gendo batunule bafaanana nawo na kweyerusa. Baddanga mu kweyerusa mu kufaanana n'abazungu. Mobutu Sese Seko nabba ebyobugagga bya Congo nga mulimu bya kisiru. Omusajja asula mwamulabye bamulumba elira mugudi mu hoteli mwe muli eno mbusimanyi Saala afumba ekyenkya, Saala muwanvu, Saala mumpi. Ebyo Museveni byabaleetedde, ebyo byabateekamu buli budde, mwe temubimanyi. Oli najja n'aleeta abantu emaali yaabwe efa mu Kampala, omuntu ali awo mbu azimba mwala teguggwa, emaali efa. N'enfuna gye baagufunamu toyinza kugimanya, ffe tetugaana nkulaakulana. Ne n'otavayo wadde nakwetondera abantu, wadde n'okugamba nti ngenda kubaliyirira. Oli mugagga ki? Abo bannayuganda bali awo, bimala kubatuukako, n'obalaba bonna bwe bafa, kati ndabye abakazi bwe bakaaba. Ebizimbe byonna biyingiddemu amazzi. Nga bali awo bubeezi, tubagamba mubeere siriyasi, muli mu Saala muwanvu, Saala mumpi, Saala shoti, Saala akabina asimanya alina talina. Bituyambirawo ensinga egenda. Bituyambirawo. Bannayuganda mubeere siriyasi. Nutunuulira abantu nga bafollowinga ebyo. Osanga gundi akawunti y'omuntu ali mbiboozibozi. Ebiboozibozi ebyo by'okweyambula. Oli n'agamba simanyi sasula omutwalo, nkutwale mu WhatsApp, simanyi olabe. Osanga alina akakadde ka following. Ebintu ebyo bimwagala bibasale stress, naye temulowooza nti embeera tegenda kuvaawo. Embeera ejja kusigalawo, n'obonoonya omwenge, n'ogusulamu, n'ogukeesezaamu. Ne bw'onoogenda n'ogulaba malaaya, ojja kudda ng'omwana tagenda ku ssomero, ojja kudda ng'omwana akubanja ekyemisana, ojja kudda ng'omukazi wo talina kadde. Kati kankutegeeze. Bwe munaayagala okubeera mu biboozibozi, eggwanga lyammwe ne linyagibwa, mujja kudda musange ng'eyo y'embeera eriwo. N'osanga abantu bali simanyi eri mu binankananka ebyo, komedi simanyaani, n'osanga omuntu wa komedi, weero kikusala puresa n'ekakkana, naye muganda wange era embeera egenda kusigalawo. Tolowooza nti bw'onywa walagi nga wafiiriddwa kitaawo nti adda. Kati nkugamba abakazi abafiiriddwa emaali leero,
mu kibuga n'abasajja abawoloma mu nkuba eno etonye emyala ne gijjula mu bizimbe ebizimbe bijja kugenda n'obonoonya walagi ne bw'onodda mu ssaala muwanvu simanyi ssaala mumpi notunuulira kati ebyo bikuyamba ki misikiini omusajja byabaagalamu okubeeramu nga temusobola na kweyamba bibayamba ki byo byeŋŋamba bannalaakaayi bikuyamba ki ekifo ky'okutegeera engeri ggwanga omwana avuddeyo abayigiriza tulimu ebyo ebintu by'ekidongo mwana eggwanga linaagenda litya kiyamba gwe ki kyogamba Kyagulanyi mwavu njagala kubuuza gwe atapushinga message ya Kyagulanyi mwavu Kyagulanyi yeekanga struggle agiyingidde from nowhere neyeekanga ng'alese ebyokuyimba bye nga babimulemesezza nga si kwe kwagala kwe kubanga ekisooka Kyagulanyi wano mbuulira abantu abasula mu kalina efaanana ng'eya Kyagulanyi n'amakaga n'ettaka kwetudde ombuulire bantu bameka abaali bavuga amamotoka Kyagulanyi ge yali avuga ombuulire Kyagulanyi bwe yagendanga ebweru okuba ebivvulu bye ne mu Uganda byayite bikola yeekanga situlaga yo yennyini yemulonze ekyo temusobola kukitegeera ekifo ky'okupushinga message ya nkyukakyuka muli musaala muwanvu saala mumpi afumba ekyenkya then ekyenkya ne kinnyambira wanze mu bakozi ekyenkya ne kinnyambira wange tebafumba kyankya ye bwe nditerera eggwanga lyange tebali kifumba basi kifumba kati bwe bafumba ekyenkya ne omwana n'atwalibwa ku ssomero muve mu gabooziboza agafugisa konga emyaka 32 paka nga mubutu afudde nakati tebatereranga bali mulingala bolingo ye bolingo ye ne basala ebipale ne babisunsula bya siringi 10 gomanyi tewali mukonga ayambala mpale ya mitwalo 3 namwe bwe mwagala okubeera teri mukonga ayambala mpale wadde ya mitwalo namwe mwagala kubeera bwe mutyo bali awo batambula na gapale ganene baawuba n'okuuba omuntu obwavu obukuluma ennyo owuba bannange oba mwamanyira mwalobera mu bwavu eyo embeera gye baagala obbateekamu eyo ebiboozibozi ekiboozibozi kibeereku for time time endala pushing enkyukakyuka tosobola kufollowinga wadde gundi wa nkyukakyuka oli ku biboozibozi oli kuba n'abawemula abavuma abakola ki kati bigenda kukuyamba ki ensi yeegenda olibuulira abaana bo nti nali mbiboozibozi naye n'abeetunda simanyi sasula omutwalo oyingire egguruupu gy'olibeera abaana bo kyoli bagamba nti eggwanga lyagenda nga ndi mwabo baba wabuwogo baba wagundi enkya n'osabiriza ojja kusaba leero n'enkya bakwetamwe ofukamire weeyambule nga bakisa kya Mukama okole buli kintu kyonna naye munnange byonna temuli mwagala mubeeraawo nga mukola biddonke waaka ekifo ky'okubeera siriyasi muli ku bya kisero bannayuganda mbabuulira amazima bwe mutazuukuka omulundi guno ne basimattuka muganda wange emyaka emirala 5 omulundi guno bwe mutazuukuka ne mulonda enkyukakyuka oli n'awulira ng'oli agamba wadde tuli mu nkyukakyuka naye n'ono mulungi n'oyo mulungi yeegattidde ku ki bamuwadde obuwumbi kati mpuuga bamuwa obuwumbi ng'okimanyi nti nuupu baagimma ssente kubanga balaba ebakola ki ebayirirya ne bakwata essente millions ne billions kumpi 3 plus ne baziwa DF ekibiina ekipya ekijje kirwanyise kumpi Kyagulanyi aba bayipodi muli awo mwebase ensi egenda muli ku bakazi muli ku biki ensi egenda oba mugenda kugamba ki abaana bammwe mugenda kugamba ki mujja kukaaba omuntu ajja azimba ebintu bibijje amazzi gabayingire agane nabagambako ssole bwe muti bye mwagala